Eno y'engeri asikaali omukuumi w'ewaka waffe gye yanzinamu nanneerabiza bba wange. Omukuumi w'ewaka simutenda, yanzina ebisooka n'ebisembayo. Omanyi ottuuka ekiseera nga nnyinimu by'akola sikyabiwulira. Ye nga natamiira asikaali. Byatandika bitya? Gwewuliriza. Omanyi bw'owangaala n'omusajja okumala akaseera, ndowooza atuuka obwagazi ne bumukendeerako. Olwo ne yeezinyaazinya buluutu obutawera, oluusi n'akubakamu, eyakuzinanga n'omatira. Awo asikaali we yanzinira. Ne ŋŋamba kale ate oba ye yampasa. Singa ye yampasa bwe ntyo bwe nalowooza. Byonna yabikola, naye ate mu kawuzi kyayitirira. Omanyi okufumita omusuwa n'oguwulirira eno mu mutwe, mu bwongo. Yafukamiza evviivi limu bw'ati, okugulu okumu n'akusimba. Olwo n'awenjula amabina bw'ati. Nnyabo, asikaali yannambuza eggulu. Ate nno weewunye munnaye, nze siri mwenzi. Ate era neeragamu, neeragamu. Ekirala bba wange saagalangako mmwendako, era ne lwe nandiyenze ku bantu abalala, mikwano gyange abategeerekeka. Naye okuzinibwa asikaali gwe tusasula emitwalo 10. Nali siyinza nakirowoozaako. Munnange, omwami wange yatandikiriza mpola mpola okunywa omwenge ne mikwano gye, nga buli lwe bamala okukola ne mikwano gye bayitirako mu bbaala ne banywamu. Omwami n'atuukanga ewaka nga yenna atamidde, awunya omwenge. Olwo ne bisigala amaze obbiyiga abifuuwa, yenna akomawo awunya. Okumanya omwami wange yanywa nnyo, ne ku mirimu yali atandise onnywerayo. Era manejja we lumu yampita n'aŋŋamba mbuulirire omwami wange, kubanga bw'ataakyuse bagenda mugoba ku mulimu. Mu bufunze yali afuuse lujuuju. Kati ewaka yatuukanga atamidde, ate nga nze njagala twerye. Ng'olwo yatuuka awunya, ate oluusi nga n'okusenya tasenya, naye ng'ayagala okunywegera. Ate munnaye nandikoze eki? Anti azaala ekibi. Ng'olwo ayingira olugossaayo bw'ati ng'agyebakiramu. Kati lumu yakomawo bukyali, naye ng'era anyweddemu. Nze muli nasanyuka, ne ŋŋamba leero kakomyewo nga bukyali, agenda kunzina. Kubanga yali ensiyidde ebbanga ddene okuva lwe yatandika okunywa omwenge. Nali sikyazinibwa. Kwolwo nayambala obusikiriza, neetega. Natega akamaso, era yayitika. Bw'atyo nankolako romansi. Era akalomansi yakolako katono, anti omutwe gwaliko engooli. Era olwamala romansi ng'aguyingiza bw'ati, otulo twamubbirawo. Yeebakirawo, wabula omusolo gwo gwasigala guyimiridde, gwasigalamu amaanyi. Nawulira obusungu, Mukama Katonda, nga mpulira nkooye ogutumbaavu ogwo okunzannyirangako. Ebyo ebyokunteekanga mu mmuudo nnyini ne buta bannaye nga nkooye okutandika nga byataamaliriza. Bwe ntyo namudda ku ngulu, ne ngezaako okumweziira, waakiri mmale, naye nga teyimye kimala. Nagezaako nga bwe nsobola, ne bigaana. Enkeera nayina obusungu ku makya. Naawe nga bw'okimanyi omukazi atazinibwa, obukambwe aba na bungi. Namuyombesa, ne mmubuulirira, ne mmugamba kisusse, lwaki tova ku mwenge?
Ne ku mulimu boosi yagambye yagala kukugoba, lwaki ddala tova ku mwenge? Ebyo byonna nabyogera, naye ng'obusungu buva ku ki? Ku muyimo. Ate teyanyiiga, munnange ensonyi yazifuula busungu. Era yambuuza nti wano ki ky'otofuna? Wano we wali ojja waleeta ki wano? Yayomba nnyo, yannyombesa, era bwe yadda ekiro ng'atamidde yansuza wabweru. Asikaali kwe kunzina, yakomawo 6:00 nga neebase. Kati olwamulaba nange namugamba nti mwami, sooka onaabeko nga tonayingira buliri, nga toneebaka, kuba owunya omwenge. Omwenge guwunya nnyo ne sigala bimpunyirira, bimpisa bubi. Yanyiiga nnyo n'aŋŋamba nti kale oba nkuwunyirira fuluma ennyumba yange, era yanfulumya. Fuluma genda ebweru gy'oba osula. Yanfulumya n'alookinga oluggi. Nagezaako mmuyita nzigulire nga wa mu ddakiika nga 3 yali atandise ofuluuta nga kabiriizi. Olwo asikaali ye yali bweru awo ng'alaba buli ekigenda mu maaso. Asikaali bw'atyo yasembera we nali nnyimiridde n'aŋŋamba nti mami, omanyi boosi wange omwenge gutandise omusinza amaanyi. Olaba atuuka okusuza ebweru. Gira oyogereko n'abeewaabwe, boogereko naye, tomanya yandikyusaamu. Era yaŋŋamba nti kati genda, wali mu nnyumba yange weebake, toyinza ssula wano bw'oti. Toyinza ssula ku mulyango ng'oyimiridde. Nze ndaba neebaka ku makya ng'obudde bukedde. Bwe ntyo nagenda ne nnyingira mu kayumba ka sikaali ku geeti ne neebaka ku buliri, naye ng'olwo obusungu, omuyimo n'ennaku gye nayina otulo twambula. Bwe ntyo ne ntuma sikaali agende ku bbala eyali etuliraanye andeetereyo ku bbiya nnyweko. Osanga munnaye ebizibu bye nalina nnyinza obyerabira, kuba omutwe gwali gunzitowa. Asikaali yaleeta bbiya ne mugamba ndaba teri agenda kutubba, teri agenda tuyingirira. Jangu wano tunywemu, yingira tunyweremuko wano. Anti nali mpuubaala nga n'ebirowoozo nina bingi ku mutwe, nga neetaaga kampani. Yaneegattako ne tunywa bbiya, ng'olwo tutudde ku kitanda kye twanyumya, nenyumiza ebiboozi by'ewaabwe nga bisesa. Nga wayiseewo akaseera yagamba nti kagenda afuuyise. Yalwayo, teyakomawo mangu. Olwamala ate nange ne gunnuma ne ŋŋenda afuuyise. Omanyi ebyo ebyokunywa ebyo bibbiya birina engeri gye bifuuyisafuuyisa. Olwatuuka mu ttooyi bwe nti amaaso gatuukira ku Asikaali ng'afuka, ng'akutte omuggo gwe bw'ati mu ngalo. Saamanya oba yali afuka oba yali kasabbuuni, kubanga era yali yazze dda. Yali yazze dda ng'era simusuubira bbeera awo mu ttooyi. Ate bwe nayingira omuggo gwe nasanga gwereeze, nga muwanvu bitya, munene. Gwe nasooka okulaba nga nennyini gwo sinamulaba. Neewuunya nnyo. Ne ŋŋamba guno oguntu gwonna gwe ndabye gwa Asikaali oba baguliko basatu. Naddako emabega, era bwe yamala okufuka yampitako nga fulayi y'empale yeereeze. Ne ŋŋamba owaayi, tomanya ndowooza n'okufuka kuyimisa. Nange olwamala okufuuyisa n'addayo mu kayumba ke ku geeti ne tunywa bbiya. Twagenda mu maaso nga bwe tunywa bbiya waffe, naye ng'omuggo guli gwe nali ndabye mu ttooyi gunsigaddemu. Ng'olwo bwe nkuba obufaananyi nga ŋŋamba oba kiba kitya nga Asikaali ono aguyingizaamu. Kumbe n'Asikaali naye bambi ndowooza yali atandise oyima, kuba yatandika ossembera wendi. Bw'atyo n'agolola omukono gwe
n'atandika okukwata ku bisambi nga bw'atenda nti mami ng'ogonda olususu konza okakasa ko ye nti oba weesiiga bizigo ki. Amangu ago yalaba ttato ey'erinnya lya bba wange gye neekubya ku bisambi. Yansaba agyetegereze agirabe bulungi kuba yali emulabikidde bulungi. Era bwentyo namugamba nti tewali buzibu. Bw'atyo yawenjula nayiti gye nalimu ennyimpi. Era mu butanwa tewali bugenderevu naye yakwata ku bwaguuga ng'eyimye bitya. Ate ng'erudde okuzinibwa musajja wattu yatya nnyo n'agamba nti sorry mami, anti ttatu yange ennene baagiwandiika egendera ddala paka ku ttama lyayo. Kati bwe yawenjula bw'ati yeesanga akutte ku ttama. Konze nti tofaayo asikaali tofaayo, weetegereze tatu tewali buzibu. Asikaali yatandika obweweeta amatama gaayo mpola mpola nga yeefuula ali okwetegereza ttatu, kumbe ali ku bwaguuga. Konze nti munnange toddamu kunkwatako, mpulira ondeese fiiringi. Ko ye nti mami okakasa? Konze nti yee. Ko ye nti ndaba ne bboosi abeera akulumya oyo akusuza wabweru, ojjanga ne tunyumyamu nze mbeerawo wano. Muli nali nnyimye ate nga n'asikaali mulaba yali ayimye, era nga mulaba nti tayinza kukyatula, tayinza kukiŋŋamba nti oba nsabeko, kubanga bambi yali antya ng'ampa nnyo ekitiibwa. Fembi twali twayimye dda nga nnengera ekizimbye mu mpale ye. Yali mu lupale olunene olulinga olw'amagye, eyo yunifoomu gye twamugulira akolerengamu, naye gwonna gwali guzimbye wano mu maaso. Bwentyo nange olw'omuyimo namugamba nti sembera wano, jangu wano totya. Ne muggyako kibatuuni kyakuumisa ne nkiwummuza ebbali. Alabika yasomera ebbaluwa mu bbaasa. Amangu ago yaggyamu engoye ze zonna era yatandikirawo okunywegera okuva waggulu nga wakkirira ate mpola mpola. Olwatuuka ku nnabunnya olulimi yaluteera ddala munda, ng'alukyusiza omwo. Taata w'abaana ng'olwo nkyamulowoozaako waa. Era yatandika mpola mpola nanneebasa ekyobugazi, amabeere n'agayonka nga bwampeeweeta buli wamu. Yayoza ebbakuli kateni zonna n'azinuuna, yazinuunanuuna zonna, nzenna ningiwa olutiko. Ate ndabika nali ntamiddemu kubanga bbiya twali tunywedde mu ngiko. Bwe yammala ebbakuli bw'ati ng'ayagala okuyingira, namugamba sooka ompe ku muggo gwogwo, gumpeeko nga tonnaguyingizaamu, nali nguyinamu amaddu. Nanuuna guli eddakiika nga 3 nenzira ku nsigo. Nanuuna ensigo za sikaali, teyali muyonjo bulungi, zaali zituŋŋununa, naye nazinuuna, nali siyinza kyebeera. Asikaali yalaajana ng'afa obuwoomi. Era olwamala bw'atyo nannyingira ng'olwo natobye dda. Kugambye twezina ekiro kyonna nga tuwummulamu ne tuddamu, ne tuwummulamu ne tuddamu. Omwami yali yasuze mutamiivu era yazuukuka leeti, nze nga ndi awo ku mulyango ku makya we yansanga. Naye nga ndi musanyufu bitya, oba naye yakiraba nga nasuze bweru naye kalinga ndaga tebindya, anti akugoba yakulaga ekkubo. Asikaali yasigala nzina okumala emyezi 4. Bwe nalaba nga kisusse ng'ate bayinza ottukwata, baali bajja ttukwata kubanga yali abiwoomesa.
n'okusinga bba wange. Namugobya ng'omwami nkyamuwulira wa nga ne bwe mba nfumbye enva ensava nziwa sikaali, ennyama ensava sikaali yagirya. Era napolota bba wange amusasule ssente ze zonna agende. Yali agenda kuntabulira amaka. Era abasajja mukimanye nti domestic violence wammwe atukozesa ensobi.